Ekitongole kino kimaze ebbanga nga kiyamba abaana mu kitundu kino era nga ku mulundi guno nga bayitira mu nkola eya Kitovu Mobile Farm School bawadde abaana bawera ddala 80 obuyambi. Enkola eno emaze ebbanga lya myaka 17 nga bakola emirimu mu ssaza ly'e Buddu era ng'erudde ng'eyamba abaana batalina mwasirizi. Abasinze okuganyulwamu mwe mubadde ekibinja ky'abaana 80 okuva mu ggombolola y'e Kabira mu ssaza ly'e Kyotera mu Rakai abaweereddwa ente z'ennusu bulaaya okuli ne zinaatera okuzaala 15 Nambirira. Akulira ekitongole kino Robinah Ssentongo ategeezezza nga bwe basazeewo okutandikira ku bayizi 80 ab'omwaka 98 okutuuka ku 2020 basobole okuteeka ebyabasomesebwa mu nkola. Abamu ku bayizi abaweereddwa ente ezo batulaze essanyu lye balina oluvannyuma lw'okuweebwa ente era ne basuubiza okuzirabirira basobole okuziganyulwamu obulungi ennyo ddala. Tusiimye ekitongole kya Kitovu Mobile okujja nga kitulabirira okumala emyaka nga 10. Kyatukwatako nga tuli baana bato naye kati tukuze, kyatuwa ebyobulimi n'ebyobulunzi, kati kitwongedde kituwadde ente. Tugende tulunde, tumala okulunda bwe tugabira bannaffe kuba ente bazituwadde mu gurupu. Tweyongedde okusiima ekitongole, tweyanza nnyo tweyanzeeko. Robinah Ssentongo Nakasirye akubirizza abayizi abo okukuuma ente ezo ezibaweereddwa kubanga zaakusigala nga zirondoolebwa. Oluvannyuma ono alambudde ebiraalo ebyazimbiddwa ku nsimbi ezaweeredde ddala akakadde kamu mu emitwalo 60 era ayongedde n'ategeeza nti bannakabira baakutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala.